الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما خلق بينهما، الحمد لله عدد ما يشاء من خلقه، الحمد لله مع كل طرفة عين وتنفس كل نفس، الحمد لله حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئته. اللهم اغفر لقلوبنا الى دينك، اللهم اغفر لقلوبنا الى دينك، يا من وعد فعوفى وعوعد فعفى، اغفر لما ظلم وعصى، يا من تسره طاعتنا ولا تضره معصيتنا، هب لنا ما يسرك واغفر لنا ما لا يضرك. اشهد ان لا اله الا الله، من تكلم سمع بتقاه، ومن سكت علم سرا، ومن عاش فعليه رزق، ومن مات فاليه منقلب. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بعثه ربه تبارك وتعالى في مكان وطريقا وسننا وجاهد في الله حق جهاده حتى كان يقين. اما بعد اوصي نفسي واياكم بتقوى الله عز وجل. قال جل جلاله: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال جل جلاله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: من نقص عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نقص الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال عبد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمهم من في السماء. وقال أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتا خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهم يستودع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أعفى، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتعدي على الله لا يفعل معروفا. حبيبتي عرفت الإنسان يوم أن الله جل جلاله نولي تنا إجمالي وتيم كثيرون إمام وانا واني الله وأولا ما هو خمر ترون دقوي ماني جل جلاله وصوه زيوي كبوانا مواني ولكيه تشارك الله وسيكونو abantu bewaika babawaana nti liiso ddene kumuwaana omuseemyaseemya liiso ddene tobulaba musango gwannagomola okutendera ekitonde n'ekitende ekitali kyakyo liiso ddene kati olwo tuli abalaba
n'atawetwa mu nsi muno teri atawetwa illa Allah tawetwa ate yaweta jalla jalaalu yaliwo nga tewali kiriwo nga waali amagulu omusanvu nga tewali ensi omusanvu nga tewali n'ebyolaba n'ebyowulira n'ebyofumiitiriza nga tewali kiriwo naye nga waali Allah jalla jalaalu libukeereta n'abiteekawo khaliqu kulli shay'in raziqu kulli shay'in hafizu kulli shay'in maliku kulli shay'in jalla jalaalu innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun innaka ala kulli shay'in qadir tobola bweyefuna kiwaki mu duniya muno waliwo omusajja we yakukabisha n'otunuulira eggwanga bwe tuli era twesabire nnyo kubanga obukafiri bulimu amadaala waliwo abantu nga bajeemu naye kyobalaba omuntu nga omukatuliki nga tasamira bulungi nnyo mu maaso ga Allah okusinga sula asamira wekibakolimani era kyobola nabetuba tukolagana abantu ba famire osobola okukolagana ne mugandawo nga mukristaayo naye nga tagenda mu bintu byansaasa okusinga okukolagana ne mugandawo nga jjuma nga buli wakutaana asaala buli jjuma taba kukaaba naye nga taba mu bintu byakusana kubanga ono mukatuliki mulungi okusinga oli musanje wadde hasani nga yasugire enene naye ne bukeereeta mu ggwanga bwekuli abakuloza nti bategeera omuntu kubanga okweyita katonda kinene ne Allah jalla jalaalu nga bulijjo wayolesa amaanyi ge firawuna bwe yakikola n'agamba ana rabbukumul a'la Allah jalla jalaalu agamba fa akhadhahu llahu naqala al-akhirati wal-ula bishaka naye bwe yakyetaddeeko Allah kyasooka omukola ekyolukakkamu kumujja mumanyi kubanga yawangaala mu bulamu bwe ng'alina amalimu gamanyi amalimu ne bakitologa ebitiibwa Allah jalla jalaalu buli kaseera tumutendereza bugenda keera ekyenseena agizingeko n'ebirimu byonna oyinza obutalaba Allah ng'azinga ku nsi naye ogenda kitegeera ddi ng'ogibwako omwoyo akaseera bwe kalituuka Allah alangire kwabushiye alagire ntakyayagala kuddamu kulaba kwena gyesente akaseera kajja nga togenda kuddamu kulinya kwena gyesente siroba nti togeze bulaala ng'alina gyakwetaaga oba mubitooke oba bugerere yonna akaseera kajja gyendi gyoli kati yenkomerero yo tusaba Allah jalla jalaaluhu wasobola okusaasira n'emirembe y'ekitwala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibu al-maqam al-mahmud sahibu as-sirat al-mustaqim afdal al-awwalin wal-akhirin salawatullahi alayhi wa sallam khayru min khalqillah imam al-anbiya sallallahu alaihi wasallam asinga ebitonde byonna ebberi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jalla jalaaluhu yateeka okwesiima kw'abantu n'okuwangula kwabwe buli yenna ayagala obulamu obulungi ayagala okuba successful mu nsi muno mu kabuli ne ku akhira kubanga abantu kye banoonya abange ekola labyalagira okutega omukutu samawiya okubuuza Allah kyeetaaga obule nabi Muhammad yalagira kikokole abantu Allah jalla jalaaluhu binene Allah jalla jalaaluhu yalagira era nga kuyimiriddeko okubeera nga Allah amala ebizibu byange n'ebibyo munsi muno teyatayina bizibu buli yenna ayagala okumumalira ebizibu mu ango yonna gye biba bijjiddemu kola kino nga Allah jalla jalaaluhu n'agamba wataawanu ala albirri wattaqwa bannaye muyambagane ala albirri kyenjagadde albirru ismu jamiu fi kulli khayr kibayita birru kikuŋŋaanya ebirungi byonna abange muyambagane omukola obulungi kyobalaba yagamba wala taawanu ala al-ithmi wal-udwan abantu ba Allah jalla jalaaluhu okubeera nga tuyingiza essanyu mu mitima gy'abaganda baffe mu mitima gy'ebitonde by'abantu okubeera nga tuyambagana okubeera nga tuyina ekisa
Kulinari wano. Oyagala Allah jalla jalaluhu ayingire mu soga. Akumalire ebizibu. Akutambulize dunia eno bulungi. Mu kabuliro agifuule nnimiro z'ejjana. Abantu ba Allah jalla jalaluhu okubeera n'emitima egy'ekisa. Kuyingira mu bizibu by'abannaffe okusinziira ku busobozi bwo. Tukola Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ati man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya. Omuntu yenna yenna atikula ku mukkiriza ekizibu nafasa kiba mu kintu kussa kikkowe. Omuntu okussa ekikkowe aba abadde nga alina kye yeetisse bw'akyetikula n'agamba kati mu mbeera eno okubeera ng'omalira muganda we ekizibu sawa'un musiramu si musiramu. Omuntu yenna Nabi sallallahu yagamba man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya. Omuntu yenna yenna ayingira mu bizibu by'abakkiriza n'ebyabatali basiraamu mu mbeera yonna abantu balowooza nti nno ebizibu wamuntu seefu. Waliwo omuntu ng'ayagala okumumalira just kumulagira bulagirizi olina kibotonya yagala yakolera passport omulundi kambuwa kuba muntu abantu bagenda kuwitana affairs mu office ez'enjawulo omusiraamu n'omulaba naye bw'alaba musiraamu ngenda jjako enkofiira ne just kumulagira bulagirizi owange ekikyoka kyomutuka okuyingira mu kizibu ky'omuntu. Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba nti man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya. Yenna amalira abasiraamu ebizibu mu bizibu by'edduniya yagamba nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Allah jalla jalaluhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba Allah jalla jalaluhu agenda kumalira ebizibu bya qiyamah. Oba yagala Allah jalla jalaluhu ayingire mu nsonga ku lunaku olugenda okuba oluzibu abantu bonna nga bali bwereere. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayogera ekigambo n'agamba nti olunaku lwa qiyama abantu bagenda kubeera mute. Aisha shaqali nagamba ya Rasulullah abasajja n'abakyala bali tugenda kwagala. Nabbi yamugamba ekigambo n'agamba ya Aisha wange Aisha okumanya olunaku lugenda kuba luzibu omuntu agenda kubeera na biseera bikumira bwerere bwamunne kandi qiyama nzibu. Olaba just covid abantu nga bali lockdown esimu kweziri Facebook osobola okwakisesinga abantu batambulanga okuva ewaka ne bajja mu kibuga ebizimbe bigale. Olaba embeera abantu baakaaba just kubanga eyo lockdown abantu gye baalimu eyo si lockdown ekifaananyi kya lockdown. Lockdown entuufu kabuli ye lockdown entuufu yo si lockdown. Lockdown entuufu Dr. Sikalisa mwali ye lockdown ya Namadala Jeno Kazini mwali ye lockdown ya Namadala Ivan Sebanga mwali atasobola okugaba wajirage lockdown ya Namadala. Allah akusiba mu kafo katono nnyo neeba kubesimu tosobola gikwata kati olw'obukawo bw'olunaku olwo obuzibu bw'olunaku olwo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba Aisha teri agenda kubeera na biseera binaweererwamu. Nena Allah jalla jalaluhu yagamba Nabi sallallahu akugambe oba oyagala Allah jalla jayingire mu bizibu byo abange qiyama yingira mu bizibu byabo. Oyina omusajja gw'obanja oyina omukyala gw'obanja ng'obusente newanakukuddiza tewina kyojja kwongera kamakulu sente olina omusajja sente zimulemye zimusonyiwe mugambe kusonyiridda omanyanga byagenda okukolera. Oyina amaliba g'abapangisa okumenya bag'ebitiibwa okuyingira okutikkula omukkiriza okumutikulako ekibadde kimweraliikiriza kinene. Olaba ne nannyini kizimbe kino Drake abantu nga beeraliikirivu ku lw'emiti bwe yabagamba abasonyiene abasajja ekyoka olabe olabe zigoberera kubanga bag'ebitiibwa kyolisi magezi go kyolisi magezi go. Allah jalla jalaluhu okubeera nga akutadde wakutadde okubeera nga akusukulumiza ku balala teri nsonga yonna okujjako okuyamba abantu abatalina sikudaala si magezi mangi golina bajja bakusinga amagezi wallahi nawoli kuzaliwo bangi abakusinga amagezi sikusooka mu kibuga Nabi Muhammad
sasa machabagaba kiwamani yassara ala mubsirin umupi yenda yangu izomwa na yangu izomweka yassara Allah fi dunya wal akhirah ni Allah yani na kuanguiza mwanzo wake yasi kumwangu izomweka ayamu izomwa na yoge ekigambo ekirala nagamba wallahu fi yawmil akhir akitunakikulu yagamba Allah yingira kusibu kyomuntu olaba kuyanasa wallahu fi yawmil akhir Allah yingira kusibu kyomuntu ma kana al-abdu fi yawmil akhir boya kana yingira kusibu byo yingira kusibu yabata sente kusimama kusibu si sente senga kusimama kusibu yani ko yo bila yo zone za Uganda sisi ne ana watalina Allah soro siku na jambo baraka kama ila nas abantu wameka nazimbe nyumba akizibye kujeba kama omumbyo nebokere cyabaji maliriza Allah na mugamba siki yagala muda kujikula ila kasura mu babeka kumwe enda ngese cyane baraka bajjajja fe olokole dini Allah nasabala kambula Mungu wawe ngomusajjo mwa wasaba kazaba abana atenga afunyemberera bana mberera zonna nabateka mu nyumba emu bakoise diro limu mberera ngani matane ebinyewa ne mukene bonna bakasi omwami kubanga Allah yakoza abakyala bajjajja bajumu teragonderanga Allah nabakondeza abakyala nyoro obujemu obulina akazi baba akazi zimwika akazi aka kamukoka kamu bajjajja yagamba ngo omukyala we n'ababiri n'abemu n'ababa baleze ekisenga ndemaganda gosobola mukyala wo kyoleka munne kale kimugamba yabaolusilamu osobola mugamba temulimba mulimbi toli mu safari akazi nenga amahale omukoledde bizinesi yabukadde kikumi mini price ayinako amaduuka bizinesi bwali mukoledde atambira motoka bukadde kinana enyumba bukadde lusanvu mukyalawo naye ebifumo bwenoleba oko obumwa mukyalira abakyala muli byemuvuddeko temubimanyi temuli kubomu byevuddeko temubimanyi bwe yasaba yasambula oluhajawo yagamba ekigambo nagamba seeka mwatuganda okuba abakyala naye najjudde nga njagala musikule mukube wansi nemugamba tuki yakoma wewaka nakuba embite asikali yalina gyalaze agenze kutinga nakuba omukyala agali mubiiri walaba katibalyakuwe nava mumono nagenda neyigira kati abaana bano asombye ebintu alesesawo kyomukere basimati buli nkomeyo yamwezi akinopinga naye omukyala yenenya ali mudira alikazali sabi tumusa haja ngamba nemkwata nenzija bwenti mwesimbe paso mudiro kugamba ndabo bana afuna mwensoni omukyala yamukuba buli nazikanira ngira abajamuka omuso ningenda mu kisenge mwanyi mu kisenge nayo nayo TV ningenda basi nina kukola bwe kintu eki nakula mu kisenge nga alaba talina mirembe TV buli jagira amawulire agatali kufagalira mu kisenge n'avaayo najja mu biro sasa kino nagamba njagala mukyuse omukyala alikaza nnyo bwe balaba n'abaana be mukyuse njagala kulagala nnyo n'agamba akaana akalenzi kali mu physics n'agamba gwe genda okyuse TV kyokka limu otuweerina yagiraba akaana ne kayimuka ne katunula ku haji ne katunula ne ku haji ne kagenda akakasooba kabaka akabakikwatako mama nagamba bwena ogezi ogikyuse ngiroba obulindi obukulinga obwa kitaawo nga waali ebyo bino biwero kyebagenda okukola bagenda kubatta
qasamna ma'ishatahum fil hayati dunya fabateka wabantu bagenda kuwangala bakamusimuno Allah yasalawo yayagamba baire kyoli simagezibwo sigabo Allah akusukulumiza nakuwa kyolina oyamba abalala era jalla jalaluhu agamba lwaki ekyakikola ate warafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajati nerwaki liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhuriya abamu bakozesa abalala ne mu mbeera yakubeera nga kuyambagana niye abantu bakukyayisa mirima omunalowooza ati nno okufuna sente kukolakwe abasajja batukula loole twera ya sementi nafuna kakaaga bebasinga okukola byolina simagezibwo abaana abawala bakeera mu butale nakeera nasaaniika emmere nakola ki ate nga banyina mmwe bakuba siri kuyunga Buganda mwana muwala akeera mu restaurant najja wana emmere nawali ne bamuvuma ku ssaawa nyezi entoni bamwekuzibana lwaki gwe Muganda omwanya abaana bakakulinangeho olowooza magezi gammwe okubeera nga mulina bye mulina alla okubawo ne mulina kuyamba balala kyovola banabbi Muhammad salama president nabbi Muhammad yasinga nekimulirwa ekitiibwa yaligambule Anas bin Malik radiyallahu anhu agamba kanat maa nabii sallallahu alaihi wasallam 10 darahima nabbi yalina dirham 10 twale mitwalo 10 yalina mitwalo 10 nabbi Muhammad fa'ata aliyan 4 darahima nakwata emitwalo ena dirhamu 4 naziwa Ali fashtara lahu qamisan namugamba Ali genda ogulira ekanzu mitwalo Ali naleeta ekanzu nagireeta nga tulidde nabbi baba akamala okuwa ekanzu sasalama faqama rajulun faqala omusajja nalina nagamba ya rasulallah wange omubaka wa Allah laisa li qamisun wegulidde ekanzu nensina enyambala Allah nabbi Muhammad nakwata ekanzu gyali ayagala nagiwa omwebaamu olabi bwe yategeera nakwata emitwalo ebirala ena era fa'ata aliyan nakwata fa'ata 4 darahima naziwa Ali nakwata dirhamu 4 emitwalo ena nagiwa Ali nagagenda ekanzu bange nomweka akeeyize Ali namuleta ekanzu nasigaza dirhamu emitwalo ena nabbi Muhammad salama fabaina yamshi fi ba'di tariq nabbi yaddayo ewaka idha jariyatun nasaba wange omwala omukoziga tabukiinga aba nabbi namugamba maala mwana kukiikale omukozi namugamba ba'athani ahali fashtari lahum hajatan bildirhaman abantu bewaka bantumye mbagulire ebintu nga bonotuma omukozi nga bakadde emitwalo ebintu naye omukozi agamba nabbi sente zinguddeko ntya ng'omwana bw'amasula sente nabbi dirhamu 2 emitwalo 2 yali asigazza abantu bewaka bagende balye omukozi agamba bantumye abantu bewaka naye emitwalo 2 ginguddeko nabbi nakwata emitwalo 2 yali alina egigenda okukola ewaka n'agiwomolekako ne bwe yagimuwa obwetavuti yalekerawo kaaba nagenda maaso ngaakaaba nabbi namubuuza ate ki ekikaabya namugamba emitwalo 2 ogimpadde naye ate nduddeyo pulezidenti asinga Jibuliru naleka byonna bye yaliko namugamba kwata kulugende tugende mumaawo era namuvaako emagalaali alese pulogulaamu z'ensi yonna ali mu hausigaalo era bwe yatuuka n'akola sala boosi w'omwana n'avayo neyaligira n'agiddamu n'agamba omukozi w'omwana ne muhadiike mukisa erumu ebintu bingi ekisooka mulimu okuyamba ng'okulalira nabbi teyagamba tunaayo nasudde sente muwaddeyo ebiyinga mwe bulijjo bwe mukola n'oyamba omuntu n'obeerawo okumulaze sulani ekigambo ekyakunyumira ogyomuna okwewaka toddamu kuyamba lekayo ne mugenda nga weewaana mugenda nekolera bino ani gwoyamba toddamu kuyamba lawalakalabi abeetaavu toddamu kuyamba lawalakalabi okuyamba abeetaavu kiragiro oteekeddwa bw'onoogaana ajja kukwota
ونقول عائشة رضي الله تعالى عنها أقام بعد من يوبا للنبي محمد قبل من يوبا فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتا نبينا ولنا ملوث بلوغ كلامنا خصوم بالباب عليا قبل من يوبا كلامنا من ما قام منه وإذا أحدهم يستودع الآخر ويسترفقه في شيء ngoma kamba mungu naye kitufu kimade bandu manja nenkwega yiri ntendereza kunyongera yakasera kwatambula ngono kubega ina kamba wallahi la af'al sijja kusoma wateja kusoma ina kubasereza gaita nabi wa wili bigambe kharaja alayhi ma rasulullah nafsu wa nafuma nagamba aina almutaaddi ala allah anyoya ile ninyali ya allah ntila yaf'al ma'ruf anyoya ile ninyali ya allah takenda kwa kunji munagambye kwatambula nyongera yakasera kwega iri tenyamba toswaza bantu kubanga nawe byolina allah simakisiko just allah kusukulumiza chobola ba umusajjira nabi muhammad zonnezo hadithi yende bele bukhari muslim umusajjira wala hadithi ya abu hurairah radhiyallahu anhu yagamba nabi sallallahu yabagamba yayogera obaka nagamba kana rajulun tajirun waliwo umusajja mirembe gyakulembera kubanga allah yagamba jibuliru gendo ngambenda biwa no agamba akubidinari wali omusajja yali tajiru nga musajja musuubuzi yudayidu nas yali nga olaba nga muli abasuubuzi omuntu asetayina kyalina mumula nga buli mukwe awola abantu naye omusajja oyo fakana yaqulu lifatahu yali nga agamba omuvubuka we gwasindika ogenda okubanjanga ebiseera byondeyo bye yabawa naye nga amugamba idha ataita muhsinani wange bitwawula sina kakusira osanga ng'omwavu ngulaba sente zirina batajawaza anhu ebanda ebijeeko kubanga galole ebanda musujule kuba bw'osanga kana ng'akaseera kabaddeko ne mwongerera akaseera omusajja n'agamba laalla allah yatajawaza anna yawma alqiyama oba oliawo naffe allah n'atusulirwa omusajja oyo falaqiya allah fatajawazu anhu omusajja oyo bwe yafa nasingana allah namusonyiwa ebyonono bye byonna olw'okusonyiwa abantu amabanja ebaali balina kyokola haditha endala eya hudhaifa eri muslim nabi muhammad saa salama yagamba talaqat lmalaika ruha rajulin malaika zajja mimman kana qablakum malaika zajja okujjamu omwoyo gw'omusajja mubakulembera mu mirembe gyakulembera ne malaika nga tezinatwala mwoyo we kubanga malaika allah yali amaze okutegeeza nti omusajja oyo abadde mwononefu ngenda kumwoyo bwe sajja okumugjamu omwoyo nezimugamba nezimubuuza kawa malaika nezibuuza omusajja oyo aamilta min alkhairi shay'an omanyiyo omulimu mulungi gonagona gwali okoze kubanga nga gyolaga wazibu omusajja nagamba kaala mbulu simanyi nalikotaakawi malaika nezimugamba tadhakkaru jukira kubanga gyolaga wazibu lokodawuni gyogenda munene gyolaga wazibu omusajja najukira nagamba kuntu kudayiru nasa enzijude bwe nalinga munsi nawulanga abantu ne waamuru fitiyani nga ngamba omuvubuka agenda okumanyiza sente ze nga mugamba bw'osanga omwetaavu ebbata mujjeko ngolaba dimunyiriza kimujjeko atasobola kugamba eseeka era nabbi salama agamba allah yagamba n'agamba omusajja bwe yafa allah n'amugamba ekyo kyobadde okola nzakikola nyolaba nawe olina ekisa ekyo lwaki abantu kyokola bakati muhammad naddala masuubuzi fenna yatugamba rahimallahu rajulan nabbi yakusabira edduwa nga bw'okola kino allah akusaba okusasira rahimallahu rajulan nabbi yagamba allah asasira omuntu samuhan ayina ekisa ayina samuha idha baa bw'aba atunda waidashtara nange agula bw'oba otunda olina ekisa ate naawe agula naawe olina era waidha ttara ekyokulabirako amplify bitinde bikola mukira oba kale ekyumbi byenasomyazi bitwalasa omusajja azaakude kalamule nagamba haji kujesemene asala emunaye nakigenderezaako aleka naawe tusuubuza
ngasibuzi nokubona haji zeminamu fakara moja gena nesene kizo gereka la watu wakuiongea gena kala moja nesene la mistake of business kwa kisa kila mtu apanga kimunyindo tazama business otia kusaidia ngasikikani umusajja mulekere gamba ekatoka abadde na osman abasajja bakola bolo abasajja bakati mirundi emekango otutte owatakisa asikanga n'omuguwa kondakita n'omukazi mukadde kusente kumulako omusukiza nga muwoli batosasula nawe alaikiremizibu rahimallahu rajulan sabahan ilaba lwaki tuyingira mu kizibu ki ojazze owaboda omukyala mwalagaanye enkumyezi era naye nazikkiriza agenza okutuuka walaga akodde 18 olaba azijja buzima ebibiri bibuze mukadde nobamubaza ekyebiro ekyakireeta mulonda lwendo lyutaniraiyoba tokola babulamu bwamutunyabaraka ate namwabagula okimanyi nti no amplifier ewaje katabazi yamitwala abo gibakikuguza era okimanyi wakonaono ebazitunda kati waliwo wozze nosanga omutabani nga bambulizia mutabani amplifier yameka ya 10 aleka naawe ngweta nedda mugambe nedda natawo enafuyamaa netokozesa mukisogo kugamba tunyigiriza okimanyi nti no okuva wano okulinya boda mpaka zana oba mpaka kubatabata bwoba olinye pikipiki 10 niofunyawo omusajja bambi mubyaina mwisi ngenda batakatondwala emutwala nkyabami bayedi ya wabitano subhanallah lwaki tembatuvolaga nabi muhammad sallallahu yagamba arrahimuna yarhamuhum arrahman abasaasizi abantu abalina ekisa nga muyingira bizibu by'abantu allah jalla jalaluhu agenda basaasira omusaasi nabbi n'atulagira n'agamba irhamu man fil ardi saasira ebitonde biri ku nsi yarhamukum man fis sama buli wamuyingiranga bizibu byaleeta buli banaafumiranga ayi allah omusajja omusaasi kubanga edduwa zaffe oyinza okusaba natakwamukula ne buli woyamba aleeta buli kimaliza nakyo sheekh wange yanyumiza kiswangulibana omusajja aliko takisi nga bava kugerere atisa abantu sente nga zimanyikiddwa mwalimu omukadde yali ajja mu kibuga kusayidyawo zebbakuli nga muwalawe yafumbirwa ne bambi emyaka 3 omukota mumanyi maama tumanyi muko nafuna akaseera jje mukazi waffe yalina enkoko nakwata enkoko banga agirekera omuko netamumanyi azze okusa akaseera naye agamba muwala we nambaana esente siinaamu inamu mutwalo gumu ogundeeta namugamba amaama bwotuuka awo kubakuli webuuza abasiteyi bakuleeta ku mayumba ga gundi nze wendi era waboda njamuwa omukadde ngaatuuka bajja bagira batuukawo ng'eggayaaza kondakita atandika okusaba sente mugiregera wabamanyi wali awo mulwe bantu bawaayo mulengeze kati bambi omukadde akasente era alina abamanyi gyekikadde akakwata abalaabala akamuwa abalaabala genda oyanomyawo amanusu 95 kati kondakita okusaba naga mukadde mutwalo tewawulidde namune mwana wange musukulu wange ebitabusimanyi ebintu lwenozanya kati ne private nenayogeramu nagamba tujja kuvuga tukuzirekumanyira bambi tusere omugadaamugamba sente nibasimanyi bitano bikudde bonakitabayo ekyanga bambi batuuka emotoka ejyeikalaka nagamba naina nebadde nviiramu omukata ayina enkoko y'omuko ye tamanyi muko jajja enkoko y'omukwamu akutte enkoko atuuka agamba muhadde
ngenze sinani kule damkiro gamse ko konka ya twalesko bali kati omukyala omukaddimangi abuuza abakulabajeya mwegababye wabona ngamwatulamanti ngamamutwala sawa zalyawo gabakagetemesa bambikalakeaibanaye mama nebatula kuddiiraawo bamikamusanyukiranga munenno mutabani wange baddeekoyenkuno nambalikokoya mwana gamama baleke bakondakita webatu tebalina mpisa babeeko mama ngaabeerawo omukakomawo kiro sawa nya banyuse kondakita agenda weteresembo sawa nya addiika akompo kati ono omwana gagamba makula yoyono addiika ate yalese eyabuze akompona bagenda okukulawo bati kondakita ng'omukadde gweyabyeko enkoko yakinyezaawo aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrur rahim. Alhamdulillah alladhi khalaqa kulla shay'in bi iradatihi wa qadara taqdira. Abebitiibwa abantu mu mbeera gye balimu ey'okubanga tebalina musango gwe baakola mubeera ab'ekisa eri abantu abaavu tebalina kye baakola mubeera ab'ekisa eri abantu abaavu mubeera ab'ekisa eri abakozi bammwe mubeera ab'ekisa eri abakozi bammwe bemutuma emirimu n'olera n'omwana omuwala ewaka tomukiriza byekugereyamu olinaye omwana w'abantu ayisema ozikolera wemumukolera buli kaseera nemufuma tukuwa emitwalo ena omwana wasomikolera muwala abo nabo baana b'abantu mwabalina restaurants mubonyabonya nnyo abatunda emmere era bakumunkeke ng'atambuze bweyita basalamusala abange n'abaana b'abantu tinandewolo tuyambagane n'obulira baminisita olwokuba bakubya akalulu ne bayita ambulensi zaabwe zigomewo bannayuganda bambalira omuntu omu baminisita mbagambe bino bintu bya kuyambagana allah yasalama ng'anaalya nogye ambulensi nogyeni mwayambe nawe osobola okufa abaana bali bafuuke kasitolamba genda okubiri price genda kwalwa park abasajja abaali abanene ku mirembe gy'obote bakaputeni
Juma wanasoka kunuli motaya unamuza ki mugamunali naye nga mukasa yali mulengiroba namukaba Juma ki ekimira kitwala namukaba bitwala ataano bana bali kukulwa namunula munamu nagamba nabo kumutwalo nagamba nekubira Juma bwe yadda bana bagamba Allah yasinze nabagamba kale oyo mubina bibasimbanga tebirina nkwaso oyo senna mwajiriranga ayakatimukwalagana obako mwajiriranga oyo Juma abagambagamba wena kino lumu yakoppa olupapula lwange nakupirako nerinyo abanaya bamusiyo abonaba abaana baliyo ngaakoppa nakoppa nerinyo era oyo okusoma yakamufifo bano bamubuuza nagamba famaakule niyabaza ebyokulembera birala kituufu wali Allah yapagala omukulembere bino ebya sente birala bino ebya sente birala tokudaala obusente ogenda kuleka mugenda kuleka sente buli muntu ali wano bino ebintu byeduniya temuli tubadde munakadamu ng'ekyebeeyi gaali ng'okukwata ng'oli muhama oba ebiri yakubuulira ne bakukwata ng'oli muhama era nga bajero abantu bateramu ne zibuuma awo essaawa bbiri n'akubira owalole wabyamono ati bagenda mutukuvu Allah kubalaga nti ffenna tuli kyekimu okubajja eri okubalaga ng'eggaali kyekimu ne bakukwata ng'oli mukajero Allah abadde abalaga nti ffenna tulayisi ffenna tuli kyekimu ffenna kabuli emu wala gurupu y'abantu mu nsi muno nga bo kategori yaabwe bazaalira Bulaaya, China, Italy, America, Hong Kong, abaalayi South Africa. Eyo gurupu weeri naye okuva ogwokusatu paka ogwomwenda abadde bazaalira Kitululu. Olabye Allah jjemu abantu abalala okwewaanawaana ate nolaba abasajja abakulu era mu abakadde basaasira myaka 5 teri bantu bakyasinze mukodonga bakadde ate mwandibadde musaddaaka nnyo egy'emyaka olina emyaka 6 okyawangala emiko olina 6 olugenda kusinga olutambe naye abakadde mukwagala sente Allah era jjayo akeetaano n'agamba imaamu okyayagaza ki sente tiyaba entuuso okyagala alina omuvubuka omuniga nagamba emitola mingawadde mitola sakuwadde naye omukadde ebyo ebiseera bya ibaada ebintu byatuuka waliwo omusajja mpise nabagamba nti bwe mutuku nankuba akamala emyaka 7 mugamba nagagaba nesiragala asuuka myaka 25 tangaikaba 9 ayagala walimu ebiri omukozeseri omukolikoli abakunga abantu lokala yagala wana mwesatu naye abiri mwebiri omukozeseri okujja kukagenda kujja kakubeko obwo ekibuleeta kubabba era mu abasajja abakadde ebyokuwasa ng'oli wano ng'osutta emyaka 5 mu 6 abakazi b'olina olina omukuyingiza linda bakaayimujanna ozingogera kasankadde muno mubiveeko ebintu byatabuse buno baana ba yunivasite buyaaye njagala kato akananyiga amasaati kenjagala tekagenda kujjanga ekikaleetalaawo eri wagyolina emyaka 5 mpozi ng'ogenda kubasagera kasankadde muno anamwesa njagala kato kubanga obwana kagenda nekajjawegani mudiiro kiro abiriweri kubanga kikirizibwa kabadde patula okukale n'akalenga nekalinya kati ku meeza haja alyawo amalole gasambira patula nekalinya kati ku meeza haja nalengokamu mugole oba eddagala yange yasukaali iriwa eddagala empeke zange omusawo yagamba oti oba lwolwale kubanga ekyo emyaka gya lombu emyaka gy'eryo lombu sukaali nzijukiza eddagala ly'omutima kase kubba sente siraafu olina nakwebwa era kagere bakagamba ng'ozokalambula senga ng'agamba maama nayimirira nehaginayayimba oyo mwamuyuzo ne mumusajja singa nabagamba oyo omusajja alina amaduuka nagala esembo kanyakasi mufumbire myakona kijjakubaaliyogaga byebibaleeta obulamu butono ene
fonien Allah be na kusekira da bande to be na kutampiyo ko ni sema do na kuike wallahi na be da kero na kumunda ko gida ko ni mwana ona kurudia rudia ngaba kwa kere ya makulembera kudio na ndatogenda kunda mu kizimbe muno nega dewa wala safari mpa wala impa safari abana baleka tubade tuve bakaba tusimude wetu abana bagamba bali bakusimula neo na kugenda kera na makabla simzage anigega egere bakufumira kubaba bakufumira nzengenda kufuma na ogenda kufuma bakutwalire kumegabega oyita biro asema kala bana bala ya ina matahalili la ilaha illa allah nakutwala nemo la na yawo inata ila da Allah kunaziki mukubuli bakumu sirwansi gorwa kudongo akasera ko kakwa nawo no skala sera ko na ko kwa kasera kazimu ne bakaya abantu bagende kutekano ne bakusaba bana musajja mpaka ne bakusaba ne bakusikambula awo naboya ne bakusikambula olagenda yawo lidata ayenda naboya ne basoka kumuza ku Islam ne kumuza ogenda wala seka unapojali wala tugenda wala bakuteka kulumirizo bitanda kwetu mwera musuka mwera mulamu era bango mulamu Sekolah dia ada mama yang berkeliling ini mama yang berkeliling. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma